Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nyagadde tuyige enfumba gy'ofumbamu ebijanjaalo ebiyitibwa yellow bean byebyo nga woobiraba ebijanjaalo ebya yellow. Njagala tuyige engeri gy'obisiikamu, engeri gy'obifumbamu, ebirungo ebigendamu. Sooka obironde bulungi biggwemu obukyafu. Bw'omala obbironda bulungi beera ng'obiteeka mu kantu, beera ng'obyoza. Byoze bitukule bulungi. Kati bw'omala okubyoza era funa essefuliya mw'ogenda obbifumbira. Ebijanjaalo ebyo bw'obeera tolina bulungi manda osobola okusooka n'obinnyika ne bisula mu mazzi. Bw'oba olina amanda oba kunku nga nze ngenda bifumbira kunku, beera ng'obyoza biteeke mu ssefuliya biteeke ku kyoto bitokotte. Bimala okujja nkusaba ofune ebirungo nga woobiraba. Tugenda kuteekamu ennyaanya, tuteekemu obutungulu, entangawuuzi, galiki, karoti, green pepper wamu ne obunzaali obwa Simba, tuteekemu Royco tube, asimati wamu ne Royco. Kati tuteekeko essefuliya tusiike ebirungo, ntadde ku kuuka. Funa essefuliya nga bw'ogiraba, tugenda kutandika kusiika birungo ebigenda mu bijanjaalo ebyo. Teekamu butto, ebijanjaalo byetaaga ka butto nga kawerako. Ebijanjaalo ebyo nga bibira ebijanjaalo ebiwoomu. Kati butto wamala okujja beera ng'oteekamu obutungulu nga bw'olaba, singa butto aba akyamuse teekamu obutungulu, tutandike okusiika ebirungo nga bw'olaba. Ebijanjaalo ebyo bigenda kubeera biwoomu nnyo singa onaatunuulira ebyo bye ngenda okuteekamu, beera ng'ogoberera kyenteekamu. Kati obutungulu bubeere nga bujja tebusiiriira naye bukyuke ka kkala katintini nga woobulaba. Bw'omala oteekemu ennyaanya, teekamu ennyaanya zaffe era n'ennyaanya beera ng'ozikyusakyusa zibeere nga zijja. Ennyaanya ezo bw'olaba nga ziringa ng'ezigenda okujja, obeera ng'oteekamu we bayita kaloti, beera ng'oteekamu kaloti mu nnyaanya ezo. Bw'omala okuteekamu kaloti yoyo nga bw'olaba, bw'omala okuteekamu kaloti, ennyaanya osooka butungulu, obutungulu we bujja n'oteekamu ennyaanya. Bw'omala ennyaanya gattamu wamu ne kaloti nga bw'olabye, beera ng'obisiika. Tulina obbisiika ennyaanya ezo ne zijja bulungi ne kaloti ne bibulira ddala. Kitegeera bw'omala okuteekamu kaloti, teekamu galiki, oyo galiki gwe tutaddemu, wamu oteekemu n'entangawuuzi. Entangawuuzi eyo nnungi nnyo giteeka mu nva ng'ezo kati ng'ebijanjaalo ebyo. Ekisooka, entangawuuzi ereeta appetite y'okulya ekyo ky'oba ofumbye ng'otaddemu entangawuuzi. Teekamu ku tuzzi nga bw'otabula, kwegamba kikulu nnyo enva zonna z'osiise teekamuko katangawuuzi, kikulu nnyo. Kati bw'omala okuteekamu bulungi entangawuuzi ne galiki n'obisiika bulungi, tutaddemu akanzaali. Akanzaali ako tutaddemu Simba mulungi nnyo mufumbisa enva, ekyo kikulu nnyo. Obunzaali bw'olina okukwesa Simba. Kati oyo ayitibwa Royco tube, teekamu kamu. Kati nga nze nfumbye afu y'ebijanjaalo gye ndi mu kusiika, teekamu ka Royco tube kamu kajja kuba kamala. Tabula bulungi nnyo, kwegamba kyenkola nawe ky'oba okola goberera, tunula. Oyo ayitibwa Royco naye teekamu mutonotono Royco nga bw'olaba. Kyenkola nawe ky'oba okola kigenda kukuyamba okufuna enva entuufu, enva empoomu. Ekyo nkibabuliramu abakyala, naddala mmwe abakozi abali ewaka oyagala okufumbira mukama wo enva empoomu, tunuulira kyenkola ky'oba okola. Oyo ayitibwa asimati naye teekamu mutinitini, wadde ng'ebirungo ebyo tubitaddemu ebyenjawulo, wadde ng'ebimu bifaanagana. Kati nga asimati, Royco ojja kutunuulira nga ebirungo ebiri munda byagala okufaanagana, just biba byesinzako katonotono. Naye ebirungo ebyo birungi nnyo, bizitoya enva. Kati nga bw'olaba enva zizitowa ne zibeera ddala enva entuufu, supu n'abeera nga wa cream yennyini. Kati by'osiika biba bitandise okugenda nga bijja, teekamu green pepper waffe oyo nga bw'olaba, muteekemu. Beera ng'omuteekamu. Kati bw'omala okuteekamu green pepper, teekamu ne ku munnyo, togwerabira, omunnyo guteekemu. Njagadde ofumbe enva ezigenda okuwoomera, naddala ggwe omukyala wamu nammwe abakozi n'abaana muyige enfumba gy'osobola okufumbamu ekintu. Kati ndowooza olaba ngeri gye bizitoyeemu. Kati bw'omala obbisiika bulungi nga biyidde ebirungo byaffe, ddira ebijanjaalo bino, beera nga ebimu obyawuzaamu, ebimu tugenda bisottasotta, ebimu bireke nga biramba. Ekyo nno kikulu mukiyige mukitunuulire.
yoolamu ebijanjaalo ebimu obisotte-sotte, ebimu bireke nga biramba. Kitegedde, funa ekisotta nga bw'olaba tufunye omulawo sayidi emu esotta, kati bisotte bw'otyo ebijanjaalo ebimu. Kasubire mu kitegedde ekintu ekyo, ebijanjaalo bino nga tonnaba biteekamu birungo, toolako ebimu bisotte-sotte nga bw'olaba kiyambako. Kati bw'omala obisotta-sotta, ddira biri by'otasosse-sosse bigatte wamu nga bw'olaba, ndowooza obiraba. Olaba ebimu tubisosse-sosse naye ate ebimu bisigadde biramba. Kati bw'omala obiyiwamu awo, beera ng'obiyiwa mu birungo oba yiwamu ebirungo nga bw'obiraba bwe bityo we biri. Kati tuleese tugenda kuyiwa mu birungo byaffe bye tusiise. Olaba, tunula bulungi olabe, tubiyiye mu birungo. Awo kyenkana byo kiba kiwedde. Kitegeera? Kati awo tabula mu bijanjaalo byaffe tumaze obbisiika. Ebijanjaalo ebyo biyitibwa yellow beans bwe biyitibwa. Bya njawulo ku bino ebijanjaalo byaffe ebiyitibwa nnambaale, nnambaale omuwanvu, nnambaale omumpi. Kati buno buyitibwa obujanjaalo obwa yellow. Ebijanjaalo ebyo bye tumanyi nga ebijanjaalo ebya yellow oba kyenvu, bwe kityo bwe kiri. Kati ndowooza obiraba. Kigenda kubeera kijanjaalo nga kiwoomu nnyo nnyo nnyo. Kale kiva eri amazzi g'oteekamu naye nga kiba kikulu nnyo. Enva ezo tunuulira abantu b'olina ewaka, bw'oba muli abantu nga 5, manya nti afa eno atumala. Kwegamba kikulu nnyo ofumbe enva ezo ezijja obbamala ate zisigale nga ziwooma. Omuntu ono omwami wo ogwo omukyala ali ku kintu ekiwoomu. Ekyamazima ekijanjaalo ekyo n'okiwa omwami asobola okkirya kyokka nga tekuli na mmere olw'ensonga nti kiwoomu nnyo. Kakati beera ng'oloza ku munnyu olabe oba gunoze. Ekyo kikulu nakyo eky'okuloza ku munnyu. Bwe guba tegunoze yongera mu kuba enva ezo zonna enva zonna ziwooma nnyo nga zinoze omunnyu. Omunnyu kikulu nnyo. Kati ebijanjaalo bitandika okutokota nga w'obiraba awo, kendeeza omuliro gukenderere ddala. Bw'oba oli ku ssigiri amanda gaggyeko kusigaleko amanda nga 21. Kitegeera? Biteeke ku muliro bibeere nga biboobera, bisigale nga bitokota mpola mpola. Kigenda kubeera kijanjaalo kiwoomu, kibeera n'akawoowo, kwegamba n'obeera eri owulira akawoowo ak'enjawulo. Mukitegeera? Awo kiba kiwedde. Tuyize engeri gy'oyinza okusiikamu ebijanjaalo byaffe ebiyitibwa yellow bean. Bwe bityo bwe birabise nga bw'obiraba. Kansuubire tutambudde bulungi. Bingi nja kuba mbibalaga enfumba gy'olina obbifumbamu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako. Kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.